Okay, aliko Pale FM, aliko kula lyo muntu wa bulijjo, ebali kulaba nti okyaliyo, ebali kulaba nti munango bikwasaganya mpola mpola mu mbeera yonna yonna, kyokola kya kabinyo, kyokola munankiza munyo ddala amaanyi, ebali kulaba nti ate okyagikaliddeko mpola mpola mu mbeera yonna yonna, nange ntandikiddeawo. Mu Uganda bingi ebitambula era zobiraba nsonga bikuta kati nsonga za kulonda. Nsonga munange za yafuzi buli omu kati agamba kino, omulala n'agamba kiri, ono n'agamba ono n'awaayiriza oli. Ensonga za walukaga zikyagendera ddala mu maaso. Paka na kusoma ezinga 22 nalabyeko mu mitimagano nga batandise okugamba walukaga yazeyo mu race tannaba kulaba nti ampuliriza addayo mu race. Wabula kooti enkulu yategeeza n'egamba nti nga 22 egenda okulaba nti ate esala olujja kuba ye Mandejja lugenda okulaba nti esala omusango ekyenkomeredde oba ave mu race oba agisigalemu. Ono yalopa akaziiko k'ebyokulonda ng'agamba nti kaaliridda wanga bamuwa empapula ez'amukkiriza yazijjeyo yennyini, lwaki tebamugambira kaseera ako, lwaki bamugamba kati. N'abalala bangi byasobodde okulaba nti ateeka mu musango gwe, era kooti enkulu egamba nti ku lunaku lugenda kubeera lwa Mande ejja kulaba nti ate ngenda kusomeza 22 ejja kulaba nti ate ewa nsalessale ye okulaba nti ate oba either adda mu race oba race agivaamu mpola mpola mu mbeera yonna yonna. Kiza nkutegeeze bannaffe aba Sara Munnayuganda wenna nkwanjulira Sara Spare World Gin Boss. Bano bakafulu mukuleeta tukutuku eza Gin Boss. Oyagala kukola olina emirimu egy'amanyi gyetaagisa tukutuku, jangu mba Sara Spare World Gin Boss bali wano mu Ndeeba ku Old Masaka Road ku kizimbe kya TV Center mu Ndeeba. Balina tukutuku ez'emiliyoni 8 ne miliyoni 12,600 ng'ate bagamba bakwata n'ekibanja mpola. Sasulako ekitundu bakuwe tukutuku ate tekuli magoba, tekuli byalooni. Weziba miliyoni 10 sasulako miliyoni 5 bakubanja obutaano mu mbeera yonna yonna mpola mpola. Bagamba balina tukutuku z'amasannyalaze n'ez'okukyaji n'ez'amafuta. Wogula tukutuku mu bo bakuweerako helmet ya bwereere ne JK reflector, ebbomba ne wheel spanner. Byonna byonna munanga mpuliriza bagamba nti bakuwa bya bwereere. Balina tukutuku eziyiwaayo n'ezitayiwaayo. Basange wano mu Ndeeba ku Old Masaka Road ku kizimbe kya TV Center mu Ndeeba, oba kuba ku simu 0702 91 96 97 oba 0788 48 41 57. Bebannaffe aba Sara Spare World Gin Boss. Ampuliriza ali ku Pale FM, ali ku kula ly'omuntu wa bulijjo. Muganda wange St B ogamba otya okusuubiza bbanja. Ali ku Pale FM, ali ku kula ly'omuntu wa bulijjo. Nzikiriza tutandikirawo tugendeko munda mu ggwanga erya Venezuela. Tugendeko ampuliriza munda mu ggwanga erya Venezuela. Abasajja Abamerika wakati nga bakyalemeddeko n'abasajja aba Russia n'aba China nabo bagamba nti naffe tulemeddeko, naffe tukyalemezaamu, tetugenda kuteeka bikola wansi, tetugenda kubita. Russia kyekoze ekutte shadow tanker Hyperion, ono agikutte agitadde mu Caribbean Sea. Gano mazzi ga ampuliriza gali kumpi n'eggwanga erya Venezuela. Uliriza Russia kyekoze, bakutte shadow tanker bagitutte ku mazzi aga Venezuela. Abasajja batutte ku mazzi ga Venezuela bagamba nti tugenda kwenganga mulabe. Ekijja kyonna kijje wakati ng'omusajja Amerika yavudde nategeeza n'agamba nti teri tanka yonna ekkirizibwa kufuluma Venezuela na kuyingira Venezuela. Amerika olaba Amerika step ezitambuza mpola bali mu kubala ggwanga lya Venezuela. Babala Venezuela bagikube. Yasooka newamba oil tanka, tewali yakolawo kintu kyonna. Russia neevaayo negamba nti okay, bakuwaana ddamu owambe ekintu kyonna. Kati Russia Amerika yavudde nategeeza negamba nti teri tanka yonna ekkirizibwa. Teri tanka yonna ekkirizibwa
kuyingira Venezuela oba kufuluma Venezuela. Jjukira muno mulimu tanka z'omusajja Omurussia, mulimu tanka z'omusajja Omuyirani, mulimu tanka ez'omusajja Omuchina. Bannange zinadde okunywa. Russia kyekoze kusoomooza emugambye kati njireeta. Russia emugambye kati njireeta. Era agikutte agisindise munda mu ggwanga erya Venezuela wakati nga waliwo security ey'amaanyi ddala. Kyakoze ataddeko n'ebbendera ye ng'amulaga amugamba nti eno tanka yange eva eno munda mu ggwanga lya Russia yeesogga eggwanga erya Venezuela sebo America. Ate bulijjo nkulaga nti bulijjo weeyita weegenda okuyita, bulijjo weeyita weegenda okuyita. Bano abasajja bakizudde nti ono Omumerika tali mu kubala Venezuela yadde ng'akibala. Agamba nti ali mu kubala ggwanga lya China na ggwanga lya Russia. Abala ggwanga lya China na ggwanga lya Russia. Baatuuka ne ku South America ne bakwata mbega waabwe because ono mbega munda abegera America munda mu ggwanga erya Venezuela yali mukwano gwa opposition leader munda mu ggwanga erya Venezuela. Ono opposition leader ng'ayagala okuggyako Maduro Nicolas owa Venezuela. Kye baakolanga America ekwata mbega waayo emugambo oli obbi oli mukwano gwa opposition leader wa ggwanga lya Venezuela, munoonye mukanye. Ono bamunoonya ali ku Pale FM, ono babaako ensonga ze bakkaanyaako era boogerezeganya. Bamugamba nti leka ffe Abamerika tukuteekemu ensimbi, leka tukuyambeko mwekalakaasi, oteeketeeka okwekalakaasa munda mu ggwanga erya Venezuela. Teekateekamu okwekalakaasa, ffe tugenda kujja tukuyambeko. Oggyeko omusajja bamubuuza nsonga ki? Bamubuuza nsonga ki? Abagamba nti Maduro awagira abasajja bali Abarussia, Abachina, Abayirani. Ekyokubiri twagala ku by'obugagga ebiri munda mu ggwanga erya Venezuela. Muli bagagga ate muli mikwano gy'abalabe baffe. Katwala tubajjeko tuteekeko omukulembeze anaatuwulira anaasobola okugoba omusajja Omurussia n'omusajja Omuchina munda mu ggwanga erya Venezuela. Ke kakuubagano k'olengera akali mu Venezuela. Gy'emitawaana gy'olengera egyoleka eggwanga erya Venezuela. Ne Russia naye agamba nange ensimbyewo ejjigi, nange ensimbyewo amaanyi agaddala, sigenda kuteeka nange bikola wansi. Bamaze okulaba nti munange basuubiza omusajja Omuvenezuela Maduro Nicolas, omusajja Omuchina amugamba n'omusajja Omurussia amutegeeza amugamba nti beera mugumu, beera mukakkamu, tuli mabegawo, tuli wamu naawe. Nkugambye abasajja bamaze okulaba nti bakwata amaato. Abasajja Abarussia bagamba kati kagagende gye wagaanye okugenda gakwateko bakuwaana oba oli musajja. Tannagakwatako. Russia yakutte dda amaato negamba kati nga tutte gagenze munda mu ggwanga erya Venezuela, tulabe kyogenda okukola. Kola kyokola. Akaseera ak'obunkenke akali wali munda mu ggwanga erya Venezuela, anti America gyali ali ku Pale FM n'omusajja Omurussia naye gyali. Kakati embeera gye binaggwera bino byonna byonna ali ku Pale FM gye binaggwera byonna byonna. Ali ku Pale FM ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo. Embeera akaseera ak'obunkenke ak'amaanyi ddala. Bano abasajja jjukira bonna beebala. Abasajja bano bonna ali ku Pale FM beebala. Bonna buli omu agamba munne nti ke kaseera tulabe abasajja twawula abalenzi ku bawala, twawula omusajja omukulu ku muvubuka omuto. Ke kaseera America na ggwanga lya Russia gw'olengeranga Venezuela ali ku Pale FM, olengeranga Venezuela na ggwanga lya America. The truth is olutalo luli wakati wa Russia, China na ggwanga bali abasajja abannatu we bali. Olutalo we luli. Olutalo ampuliza ali ku Pale FM we luli.
era buli omu alaga munne nti buli omu ali mu kulaga munne nti embeera nange eno jjukira bonna balina ebyokulwanyisa ebipya mu sitoowa zaabwe balina ebyokulwanyisa mu makolero gaabwe baagala kubigezesa mu ngeri emu oba endala. Kaakati nno ali ku Pal FM ali kukola eri omuntu wa bulijjo akaseera akazibu ennyo Maduro bamugamba tozikiza ffe tuli mabegawo tobaako kyozikiza tobaako kyotya ffe weetuli ffe naawe weetuli tugenda kukukuuma paka kaseera akasemberayo ddala tugenda kukubeerako paka akaseera kali kennyini akalagire. Ali ku Pal FM ali kukola eri omuntu wa bulijjo njagala tugendeko munda mu ggwanga mu mawanga ga Middle East tugendeko wali mpolampola waliwo emiranga egiriwo waliwo ali mukulaba nti ate no munnanga akaaba waliwo ali mu kukaaba munda mu mawanga ga Middle East ali mu kulaajanira ggwanga lya Amerika mukwano gwe wakati nga bakeekwatira mu bubbi musajja mu Isirayiri Amerika sabiiti ewedde Amerika ampuliza ali ku Pal FM n'omusajja Omuyisirayiri bakwata Isirayiri ng'ali mu base y'omusajja munda mu ggwanga lya Isirayiri base z'omusajja Amerika Isirayiri yali akutte ekkubo ayingiddeyo agenze nti abege ng'ate si gwe gusoose nga teyakakitandika wabula nga yakikola dda. Abasajja beebuuza Isirayiri bamusindika mu base bamugamba genda obege olabono okwerinda si buti ono naffe tumanyi mu nanfuusi genda omubege aweesa byakulwanyisa ki kubanga ennyonyi wejja tetuuka ku airport ya gavumenti etuukira mu base munda eya Isirayiri eya Amerika eri mu Isirayiri Isirayiri temanya biki byereese temanya biki byefulumiza. Isirayiri nga bo bamanya we bali abagezi nga bakwata abaana babagamba mugende mu base ya Amerika munda mukolere omwo oba ofuuka kirina oba ofuuka muweereza oba ofumbayo caayi ffe twagala obege. Amerika yamukwata Amerika emugamba ssebo nawe mukwano gwange ate gwambega amugamba nange munange sikwesiga bulungi nnyo oli mu ggwanga yange semanyi kiki okola munda okwerinda si buti. Amerika n'asirika kakati oluvannyuma lw'abasajja Abayiraani nabo ne bagamba tetuli ku olwo bali mu kusatira bana basajja Abayisirayiri. Iraani yakutte bambega baayo neekwata ne bahaaka ne yeesogga system network ez'omunda mu ggwanga erya Isirayiri wemala okuzeesogga neyingira essimu y'omu ku baali ba prime minister former Israeli prime minister amanyiddwa nga Naftali Bennett former prime minister of Israel bayingidde mu ssimu ye abasajja Abayiraani ne bagitaganjula ne bafuna ebyama byonna ebyetaagisa ebyabadde mu ssimu ayogera n'abaani atambulira wa boogera biki era ono jjukira yali prime minister kitegeeza nti alinga prime minister kuba yaliko kitegeeza buli kimu kigenda maaso ateekeddwa okuba nga akimanyi era babadde meeting ng'atuula bino byonna mbikugamba nga Iraani bugenza okukya ng'etegedde pulaani ez'omusajja Omuyisirayiri zeepulaaninga kyova olabanga yagambye bannansi ab'eggwanga erya Iraani ebagamba mugende kino ekitundu na kino mu Teheraani n'ebitundutundu ebirala wano muveewo omusajja apulaaninga kuba soon alimba nti mwaka gujja alimba apulaaninga kukuba bunnambiro nnyo Iraani yakubye n'ebipande ebagamba okusinziira bye tujje mu ssimu Iraani baagala kukuba Isirayiri baagala kukuba kulumba ggwanga lya Iraani
mubeere seated. Bazudde ebyama. Iran etegeeza gamba nti twazudde ne base enneekusifu ze tubadde tutamanyi eziri munda mu ggwanga erya Isirayiri nga zibadde nneekusifu nga za kyama. Nga nneekusifu nga za kyama. Era Iran egamba nti katutandike nazo zipulaningira ekyo zikolera. Kabanoonye ki kye bagenda zikolera. Mbeera eri awo, kaseera ka bunkenke kali awo, kati wulira emiranga emirala. Era Isirayiri yakyakaaba. Abali ku YouTube tuli fena. Abali ku YouTube tuli fena. Kakati mu mbeera yonna mu ngeri emu obenera abasajja buli omu agamba nti abasajja buli omu agamba nti muganda wange bamutungire ali ku YouTube kyokola kyakabi nnyo. Hajati Laira nawe bangambe oli ku YouTube mpola mpola mu mbeera yonna kyemukola kyakabi nnyo okulaba nti mukyagyekumiddeko mpola mpola. Ali ku Pal FM akaseera akazibu ennyo, akaseera akazibu ddala, wakati nga bano amawanga ga Middle East gatandise okwegatta wamu. Batandise n'okugula ennyonyi. Lwaki bano abasajja bagula ennyonyi? Era lwaki waliwo atayagala bagule ennyonyi? Wetulagaawo bannaffe aba Royal Healers bagamba nti maze ebbanga ng'otawanyizibwa obulwadde bwa prostate. Aba Royal Healers bakugamba bakuleetedde amajaani ga azima. Gwamaze ebbanga neera ng'olina ne alusa zikulumidde ebbanga zikumazeeko akabanga. Toddamu kukaaba ndwadde nga amajaani ga azima weegali mwe banfuuyisa masekkati g'ekiro. Ate baagala kunteekamu kapiira. Ali ku Pal FM genda mu Royal Healers bakuwe amajaani aga azima nga tonnanywa azima. Bambi taata wange maama wange nga tonnanywa majaani ga azima toddamu kukaaba ndwadde. Obanga oyidde ekigambo azima gamba bugambi alhamdulillah, Mungu mpa sente. Gwazinamu kwata sente ogende ampuliza ogula amajaani ga azima. Ate gwe omwami gwe bayita nsindika njake bakulete gye balese kye bayita Royal Honey. Guno mubisi onuuna munuune mu ddakiika 30 zokka zokko ensonga ziba ziteredde. Kanuune before kusamba kapiira eddakiika 3 before gojja kumbuulira enkya onannyumiza enkya. Ate nze nezanyiikirizaako, ate nze bannange appetite ebulira ddala n'osamba akapiira essaawa zino n'okasambira eddakiika 4 10 olumala appetite neefa ennaku 4 neefa wiiki namba. Kakati nozannyako haafu emu naye ng'okyayagala. Tugenda mu kaseera kakuwummulako ka kiwummulo. Abawasa muwasa, abafumbirwa mufumbirwa. Ke kaseera kano Royal Healers balese eccupa ya Royal Honey mubisi onuuna munuune, ebisigadde n'obireka. Bali amadagala mwe bannuma mutwe simanya mugongo, balina amadagala g'amagumba, amadagala g'omugongo, eddagala ly'omusujja. Toyina appetite abakyala ensonga zammwe atenze simanya atenze ebizimba byonna babikolako. Bakyalireko bayonjo nnyo. Mbadde naludde olaba eddwaliro erya Habo nga liri organized nga lya Royal Healers. Very organized, very smart, very clean. Mwebale nnyo customer care, mwebale nnyo baba. Bali wano ku Namirembe Road ku mafuta ga Rubies, Kazimbe ka Volcano Bus Park, duka namba 314 kuba kusimu 0749 96 14 09 0749 96 1409 oba 0767 10 57 97. Bebannaffe aba Royal Healers. Kakati njagala tuddeyo ali ku Pal FM. Mu Middle East mulimu abasajja
Saudi yagenda mu America, mukwano gwa America. Saudi egamba Trump nti Trump nguze ennyonyi, kuba Saudi basajja bagagga. Saudi balina sente, bagagga, they are rich, balina amafuta. Ebakutuma ensi engagga, Saudi gireete. Bagagga ate bali very organized aba Saudi. Saudi egamba America nti mpaku ki nguze ennyonyi, nguze ennyonyi F-35 fighter jets ne ACU. Omusajja amugamba zinguze, bazimuguza era asasula cash. Saudi mugagga asasula. Kati ne UAE naye eyagala, ne Turkey naye eyagala. Yarabye Saudi Arabia nayo nti eguze. Saudi abagamba nze ndi mugagga mundeke. Tebakkiriza kibanja mpola, nze Saudi sente nzirina. Era yazigula n'azifuna. Kati ne UAE, United Arab Emirates, naye ezifuna ezaagala. Turkey naye egamba nange mumpe. Eno UAE ezigula olw'ensonga nti ekimanyi ekigenda okuddako nti omusajja omwirani kasita asumulula olutalo ajja gyandi. Ekimanyi nti kasita Irani asumulula bato, kubanga agamba kana akaseera kakwetaasa, kana akaseera kakwebeereramu. Irani yabasuubiza n'abagamba yenna anaayambako Isirayiri okunkuba, wallahi ngenda kumukuba. Ayatollah watu yalina Friday ayogera statement ezo, abagamba nja kubakuba. Kyovulabanga UAE naye egamba nange mumpe ennyonyi. Kati waliwo agula F-35 fighter jets naye ng'azigulira Irani. Irani eyagala kubukola neera, yes ezirina naye zeefaanaanyiriza, eyagala ze nnyini ez'Omumerika. Ono ye Turkey. Jjukira Turkey mukwano gwa musajja mu Irani. Kakati Isirayiri evuddeyo egamba bannange nze superpower wa Middle East, kati ate mugula byennina. America tobaguza. Bannamerika basajja banna business, alina sente nga bamuwa. Balinga ba China, balinga ba Russia, balinga ba North Korea. Bano basajja ba business. Keba Uganda negena negamba nange njagala nga si nuclear nti nange njagala, bagenda ne babawa, bagigula ne bagibawa. Be basajja abategera zi business. Asobola okuguza omulabe we ennyonyi basobola okuguza balabe baabwe ennyonyi, n'amuguza ekyokulwanyisa kyonna sente. Kivula nga babikola babitunde bafunemu ensimbi era bazifunidde ddala. Kakati Isirayiri eri mu kupapala egamba temubaguza, nze nteekeddwa okuba nazo nzekka mu Middle East. Takimanyi nti Saudi already azirina, takimanyi nti omusajja Omuyirani already yiye yazeekolera dda azirina. Kakati akaseera ak'obunkenke akali Saidi zaawo, akaseera akaddala ali ku Pal FM akali Saidi zaawo mu mbeera yonna wakati era nga Isirayiri neera etabukidde ddala. Egamba lwaki Saudi mugi wa F-35 fighter jet, Isirayiri egamba yeyokka yeteekeddwa okubeera nazo. Benjamin agamba nze nteekeddwa okubeera nazo. Kyemaliriza nakyo wakati nga tugenzeeko mu ggwanga erya Bungereza yategedde nti Russia ayagala kumukuba. Bungereza yategedde nti omusajja Omurussia ayagala kunkuba, nkulaba oyagala kunkuba. Awo waliwo Russia ayina byaseetinze, Russia ayina byasiteejinze mu mbeera yonna. Wakati nga kadde kantwala era ng'ate munnange nkyakuwera ddala. Bannaffe aba Houston Pre and Junior School bagamba nti akali bakendo okulabira ku mukonda lirina essomero eriz'okulaba nti munnange liwa omwana we omusingi gwe benjigiriza omunywevu ddala mu environment ennungi eddala eyagaza omwana wo okusoma. Houston Pre and Junior School tulina daycare eskiriza omuyizi okutuula mu kibiina, swimming pool weeri n'ekifo abaana bye bazannyira byonna weebiri. Abasomesa batendeke ddala mu nsonga zino ez'abaana. Okusoma kompyuta weekuli, eddiini y'omwana wo tuliteekako nnyo essira, ekyo kikulu.
okuwandiisa abayizi kugendera ddala maaso okuva ku nassale ova ku baby class paka ku P3 oba ekibiina ekyokusatu tusangibwa n'ekitemu opposite ne Shell owatukubire ku 0702 26 94 8 oba 0774 54 18 64 bannaffe aba Houston Pre and Junior School bali kulaba nti ate nno mubaddeko abadde nange ku YouTube mpolampola Kibirango Yusufu Mubaraka Nabong Mutebi Ahmed Kakayire Saint B Kayongo abamulimo nabweru w'amawanga Lubega Abdul Kyambadde Hamza Mufuusa Godfrey Natigome Kamogalayira Nakamogalayira n'abala bangi nnyo Kayima Muzammiru mubadde bangi nnyo Enrique Musobya Bakari mwebali nnyo kulaba nti muli ku YouTube mpolampola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala mugagga mubomenye mubadde mubafande oba bajjino era mwebali tumira ku Jino Katumba Wamala kwali Jino Katumba Wamala omusajja minisita w'ebyenguudo naye mutumireko sebo kwali akuwuliriza sebo Jino Katumba Wamala tusiima namulabako juzi wali mu State House nenjagala omukuba oluseke nasooka neyekiika eno wadde mu State House ati Hama tujja tandikira ku saawa 4 ngambe ye Masaka Masaka manyere bibuli bitundu omukulembeze gwanga bayo n'ekifo etuyita State Lodge kati simanyo ba State House nabadde mu State House ne Jeno Katumba Wamala kulikeyo alhamdulillah baliyo ne Jenaawo mwabatuka ku keki y'eggwanga Wamwade mugenze jitemati. Tujja tandikirawo ku saawa 4 mu Inside Story. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. White Star Magic Premium ye sabuni w'obuwunga omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco onayongera ku byawunsa bya mukyala wo. Gula White